ensigo mu gataliiko nfuufu. Wiiki ewedde twalaba engeri za mirundi ebiri ez'okuzaazaamu embuzi zaffe ku faamu mwe twalabiranga ennume gy'okozesa olina kugijja bweru wa ggana lyo. Omukugu waffe Maria Nakaggwa owa MS Farm ku kyalo ky'Abachwezi mu disitulikiti y'e Nakasongola agamba nti singa olemererwa embuzi ne zeezaalamu nga bwe zayinako oluganda kiyite incest obeera oyolekedde okufiirwa bya nsusso. Mwannyina bw'azaala mu muganda we, that is inbreeding. Taata bw'azaala mu muwala we, that is still inbreeding. Ne maama mutabani we bw'abanga asuumuseemu n'amuzaalamu, that is still inbreeding. Okusobola okuzaala obwana obufu oluusi nga bunafu ku faamu yo tebisobola kuggwako. Zisobola zaala obwana obunafunafu ne bakazaala nga kagimu kanene naye obwana ne butakula nga ne woba okasapulimenti nze okaliikiriza n'olowooza bakayitamu empewo n'okategekera awabuguma kakuliraawo still era ne bufa. Kino kiva ku mbeera y'okkuuma omusaayi gwe gumu ziyite genes mu lufuutifuuti ezeetobekamu obuzi obutali butuufu. Tukigezese nti tugambe nti mu famire mulimu sikosel ate gw'obanga agatta sikosel wa mwannyina ne owa muganda we gwe kyofuna ate kiba kinene nnyo. Kino okukikola obulungi abaana ennume beezaala bwe basemberera okuweza emyezi 6 kwe bawakira yo ng'ogitunda oba ng'ogigaba ku faamu endala. Because bwe susa emyezi 6 bali abaana byasooka okuzaala mu January baba baweza emyezi 6 abaana abangu abaatandise okubanga ayagala omuweeka. Kiba kitegeeza nti taata yamuzaala ate agenda kuddamu kola ki kuzaala mu muwala we. Obulumu obutali bwa lulyo bwo bulaawe bwo bw'olulyo bulundibwe ng'obwawudde ku bwe bwerinako oluganda. Nga bwe tulunda tusobola olunda ne breeding bulls nti bwe nabeera wabawo faamu omulala ayagala otwala bull nsobola gimuguza ne muga taata waayo yooyo nume ekuza speed mpanvu nume nene. Kakati ezo zooleseemu ezinaakolanga breeding bulls tetwagala ate zibreedinge mu kiraalo wano kubanga mulimu maama waazo, mulimu baganda ba maama, mulimu bannyine baazo, mulimu ne bato baazo. Ezo kye tukola tusobola ozaawula. Ennume gy'oleeta okuva ku faamu endala gireete nga zisemberera okuweza emyezi 6 yeetongoze mu kisibo. Ebeere dominanti mu kiraalo eremese buno obulaawo n'obuvubuka obulala bonna okwefuga ekiraalo. Etekewo embeera nti mu kiraalo yennume eriwo yeino serving, otherwise bw'ogireeta nga ziri already zaakadda nga ne buno obulume bwafuna dda territories buyinza ogiremesa okukola omulimu gw'ogireetedde. Ate era bw'oba ogireese buli mbuzi nga 5 zandisaanye ofuna ennume emu lwa nsonga zirayikanga ennyingi nti mbuzi 5 naye bonna tebagenda ku musalo olunaku lumu. Ate era bw'ogireeta mangu eziyambako n'okujja ku musalo ng'obudde bukyali lwa nsonga etandika zisumbuwasumbuwa bwe zisumbuwa ndowooza omubiri gwekolera hormones. Mu kino olina okukuuma ebiwandiiko obulungi ebikwata ku mbuzi zo kw'olina ne kw'otateekwa kujja nnume. Naye omulunzi oyo abala okulunda embuzi zino ng'azibalamu ssente ng'agulaba ng'omulimu tufuube okukeepinga records mwe muba embuzi yazaala ddi, yazaalibwa ddi, yazaalibwa ntono, yazaalibwa nnene, taata waayo yali mulungi. Wiiki ejja tugenda kutandika okwetegereza endisa y'embuzi okutwaliza awamu. Nze Dennis Kyobe. Ensigo mu gataliiko nfuufu.